Ku ntandikwa y'olusoma lwa ttaamu eno abasomesa mu masomero ga gavumenti okwetooloola eggwanga batandika akeediimo kaabwe nga baagala gavumenti ebongeze omusaala nga bwe yakikola ku basomesa bannaabwe ab'amasomo ga ssaayansi. Kyokka mu nsisinkano gye babaddemu abasomesa okuva mu disitulikiti y'e Mbale ne Kkuumi basabiddwa okudda mu bibiina basomesa abaana kubanga akeediimo kano kakukosa abayizi naddala abo abali mu bibiina eby'akamalirizo. The papers, the qualifications we have attained, we can still maintain our dignity and hope in that we can also be prosperous people. Bano basinzidde wano ne basaba abasomesa okweyunira enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya gamba ng'emyoga, PDM n'endala okulaba nga babaako emirimu gy'ebbali gye beetandikirawo nga bwe balinda gavumenti okubongeza omusaala. Can you go for projects like cattle keeping? You can get, if you get 5 million, you can buy an IFA, any calf. And then after 1 year or 2 years, you'll have 2 cows or 3. Nga president mwenyini bwe yasalawo n'atuwa ssente zino ezitwateeka mu walimu. Tujje mu walimu, tuyingire walimu, tufune ssente, tugende tukole bu bizinesi bwaffe, tulunde ente, tulunde embizi, tulunde enkoko. Bano babadde basisinkanye okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okukozesaamu ssente z'ensako y'abasomesa okwekulaakulanyiza abaweereddwa gavumenti. Beereko n'omusomo gwe tuwa abasomesa be bayige ku ngeri gye basobola okufunamu ssente okuva mu walimu nga mukama waffe ow'ekitiibwa pulezidenti bwe yazituwa ziganyulwe abasomesa bonna nga bajja ne bafuna ssente ezo ne bagenda ne bateeka mu bizinesi bwabwe ne bakoma guno omuze ogw'okukaaba nga bagamba nti obusomesa bwavu. Bw'oba omaze okuggyayo ssente z'abandi siizizo zisasule n'ekirala okulaba nti essente zino oziteeka watuufu. Okusinziira ku Stephen Nabende, ssentebe wa ssako y'abasomesa eyitibwa walimu, gavumenti gye zeeteekamu ssente nga kati era yasuubizza okubongera endala okusobola okweggya mu bwavu. Yatugamba nti nga gavumenti bw'enoonya ssente ez'okutwongeza tugira twekola ku ssente ezo eza ssaako tuteekewo ebintu ebiyinza okujjamu ssente. Ono agamba nti buno si bwe bubadde obudde obutuufu abasomesa okwediima era n'abasaba okudda mu bibiina. Tefiiriza basomesa bokka, tefiiriza abazadde bokka, tefiiriza abayizi ne efiiriza egganga lyonna. Kuba kati ffe nga n'essomero tulina ba stakeholders bangi. Tulina abayizi abagala okumalako omwaka gwabwe bagende mu mwaka oba ekibiina ekiddako. Tulina ba suppliers abatuwa ebikozesebwa. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2022 gavumenti yavaayo ne yeeyama okwongeza omusaala gw'abasomesa wabula nga abasomesa ba ssaayansi bokka be baaganyulwa mu kisuubizo kino.